eyajja ne balooya bwe tebajjanga mu kkooti. Ye agambye amubanja amumanyira abapangisa ku kizimbe kye kimu kwe bakolera. Amubanja kampuni, naye kampuni erina abakozi batuukirira ne bakola ki ne bawa looni. Kuba looni za kampuni ziyita sente alina zisasula kampuni ye mubanja bagiyita New Top Investments. Agamba he was kidnapped yesterday and tortured. Ebyalimba kuba namwe mumulabye ayogera bulungi aseka n'okuseka n'okubalaatanga kwatadde nga bw'ali serebu. So bamukutte jjo ekiro kubanga yali yeekwekadda ne bamukwata ekiro ne bamusuza ku poliisi kuba kooti zaffe tezikola kiro ne bamusuza ku poliisi era ku poliisi gy'avudde wano eno n'ajja wano ku kooti aba alina ssente asasule agende kubanga yasse muntu teyakoze eki alina bbanja lya looni yeewola n'agaana okusasula. So ruling yaggwa dda mu kooti. Ruling yaggwa dda mu kooti omulamuzi yasalawo dda n'alina okusasula miliyoni 14 musivo. Bw'atazisasula leero bw'aba ssente teziriwo leero agenda luzirambe abeereyo emyezi 6 paka bw'anaasasula ssente. Bamusiba emyezi 6 ate n'amaana asasula era alina okusasula kubeerayo emyezi 6 oba tusasudde bangi. So mutegekedde ssente mmeka ez'okulya buli lunaku? Mu mateeka waliwo ssente ezirambikibwa omuntu z'alina okusasulira omusibe buli lunaku bweziri. So sigamba mbu bw'oba okutta omunene olina muteerayo $5,000 ssente bweziri zimanyikiddwa ki 15,000 mateeka 15,000 buli lunaku okumala emyezi 6 zemutegekedde kati agendako na mmeka ezisookerwako. Ebyo kooti tujja bikolera mu kooti. Amannya nze Kanso Mayanja Daniel, nze lawyer wa New Top Investments. Nva mu Dambandi Company Advocates. Okay, njagala ngo twalina omulamuzi Nasozi Rehema naye ne bamukyusa ne batuwa omulamuzi omulala omupya gwe tugenda okumanya olwaleero. Omusango gwasalwa mu mwezi ogw'okutaano. Banga lonna tubadde tumunoonya nga tetumulaba paka lwe tumufunye kati mu mwezi guno gw'okutaano. Lutwama gwayogerako yaani? Lutwama mukozi wa kampuni wa New Top Investments. Loan yagifuna mu kampuni teyagifuna ku mwami Lutwama. Mwami Lutwama mukozi era kampuni weeri esangibwa ku hamu ewola ssente. Yafuna loan ya ssente mmeka? Loan yafuna miliyoni 15 n'asasulako akakadde kamu. Kuba yasasulako akakadde kamu n'abula. Bagamba atwala yaki? Of course yatugamba atwala ya business kubanga kampuni esangibwa ku hamu. N'omwami oyo alinawo edduuka ku hamu. Yazijja neewola looni n'agamba agenda kwongera mu business. N'olwafuna looni yabulirawo paka kati. Omusingo teyaleka musingo? Teyaleka musingo. Kubanga ekyomukisa omulungi kampuni yaffe esobola okuwola omuntu kubanga ali ku kizimbe kye kimu esobola okuwola omuntu nga talese musingo kuba ne kampuni esangibwa ku hamu. Bwamuba bakumuddiramu ne mutamutwala luzira? Alina kusasula ssente kuba ffe tetwagala namutwala luzira naye ekyomukisa omulungi omuntu bw'aba akuwabidde mu kooti yo nga yo ekuwa ebeetu okujja okukakasa ensonga ntuufu oba si ntuufu. Era omwami oyo yafuna omukisa ogwo n'afuna ne balooya babayita ba volunteer advocates ne bajja ne bateekayo defense ne tuwoza paka omusango olugwakola ki lugwamusinga kooti n'egamba nti alina okusasula ssente ezo zeyeewola n'atasasula. Agamba okuva lumwamukutte olunaku olw'ejjo temunaamuwa mukisa kwogerako n'abantu be? Omukisa yagufunye era byonna alimba kuba bamukutte ne bamutereka ku poliisi waffe mateeka tegatuukiriza kutereka abantu mu safe house. Bamutadde ku poliisi abantu be ne bagendayo n'essaawa y'akakati abantu be bazze bonna weebali. So ekikulu kya byonna alina kusala amagezi kunoonya kusasula ssente ezo kubanga ekikulu kya byonna yo yeeyita serebu bwe beewola ssente tubakubiriza balina okusasula ssente ze baba beewoze. Mukama wange mubeka abantu bwe musasira walonda bekewa ni umusanga ayogera kiri kubanga bamwadde yakana mvaako musajja gwo tuli mulamuzi wa gwe olabanga emmese edduka eyita mu tanundu manye mabega ekiriyo sikkapa nalo kwava mulungi agenda dduka amasanyu naze kibigula kankiyingize oyo omusajja yekkakkanyi baani n'emirimu tebagikola batyo era
Kwanza sategedde omusajja oyo yampambye olunaku lw'eggulu ayongera kunsomola bigamba njagaza oyo ku ssaawa 12 eggulu sinnalya bino byentandikeko okulya oyo omusajja oyo agenda mu maaso yampambye eggulu ku ssaawa 12 naŋŋana okuba ku simu esimu yange yagiwa buli kimu bye babirina bamazeko emirembe abantu bakumalako emirembe nkugambye bwolaba emmese edduka eyita mu ttanulu nga toogamba mbukapa kaginoonye manya kikigoba kisingako oba okitegeera kati ate nze lutwama bwajjana nkuya cyayi olwo lutwama nga bwe bangeekatianja naye lutwama lwaki osiba munno lutwama nze nsobola omwebaza kuba yejjeeyo okuva eggulu obwedda mbonyabonyezebwa nga simanyi yambonyabonya naye bw'aba yejje anyambye era kiba kitegeeza nti nakayibakawedde kubanga okukayimbako mumutegedde ate mumanyi ngenda mwebaza era muletereka Sidiiki mugambe sebikomera ntaana amangumbagumba ziizo ate bagamba nti wakaveeruzira ku bbanja lya kamukamu ate bo baani bano gwe bw'olabanga olukikola effumbe lutudde ate n'onyumya ku byabamugera b'omutima oba mubbi oba okitege ab'effumbe bateesa ku byabe nga toyogera ku byamugera kakati oli bw'ayogera ku byabali kiba kitegeeza nti ye n'omulimu gwakola tagumanyi kati kampuni gyakolera emwesiga etya ekitegeeza agenda anaawuuza abantu ebbali gwe bw'otwala amawulire ga kampani eyo sijja gyogera ng'ate gwaloddeko NBS eranga BBS mitwe minafu kati naye yasoma alina certificate gyobalaba okwebaza Katonda ng'oli artist kirungi mutwe munafu tomanyi ate busina busungu okumusango ajja kumugulako kase mutegedde bamuyita batte sajja munene alinga ekiwologoma akola n'oyo mulabu bampambye babiri nga balina abalala banabe bantu 6 mmanyi we bantadde bwayise ku police post eri kumpi ku biraali ku paaka siinayo yadde kafayiro kamuke baali bakoze emabega mpozi nga banakasaawo okuva kati gye bansuzizza okutuusa kati saa 12 okutuusa ku saa 6 kati wabula andika nfumita ebigambo alinga ayagala okukoza ansa ekigambo ekirala ekisingako awo ekyammanjira tamanyi yadde we balowooza okukola omulimu okutali gwa buppi kakati ate ali mukunkonjera ebigambo bino nabyo ate kati Wanyondo wa kooti omulimu gwe kikubba wali tebasomeseza Wanyondo gwe mbuulira mwe muyina umukati muyina eddala wano ndiraba simanya wano nakulabya wabalite batya waliwo abamawulire basomera wangi ye umukati waliyo ewalala banakawo waliwo walala gye musomera amatendekero gamwe tugamanyi baloya bagenda kwero disi babeerifu bagenda si mujimu wokka newalala bamanyiyo gye bagenda naye omulimu gwabwe teguggwa naddembe aya tomusitula Let's go. Let's go to court. Let's go to court. Let's go to court. omusajja aganye ebyomusindika